Video eno specifically egenda genda erimwe mwenna bankuba kyeyo. Njogera kumwe basista bange bakadaama. Bobanga wava ekkubo n'ova e Uganda n'obaako omuntu gw'olekera omwana wo nga si yamuzaala naye ng'amukulabirira, oba wamulekera sisita wo, oba wamulekera bbaawo, oba wamulekera ssengaawo, oba wamulekera maama wo, mukwano gwo yenna, ng'omwana oyo amulabirira bulungi, ng'omwana oyo tamujjuza, ng'omwana oyo ne bw'oboogame nti osindisa omutwalo bamugulire ka juice omwana wa akanywa, muganda wange twalayo eddakika ne weebeemu weebaza omuntu oyo. Tomuwa bingi, tomuwa by'otalina, tomusuubiza nsi na ggulu, naye mwebaze. Mugambe thank you, mwebaze okukulabirira omwana. Kubanga abantu abasinga be mulekera abaana bammwe babayisa bubi, abaana babayisa bubi, abaana babatta, abaana babatulugunya, ng'ate abatulugunya abaana bammwe baganda bammwe ba famire. Kakati vidiyo eno ya nnaku, waliwo Kadaama yakera ku makya n'agenda e Saudi Arabia okukola. Amannya ga Kadaama oyo ayitibwa Nankwanga Amina. Bwe yali agenda okukola, omwana we teyamulekera taata we oba teyamulekera bbaawe, yakwata omwana we n'amulekera sisita we eyo mu bitundu by'e Busunju eyo, ku kyalo ky'e Busunju. N'akwata omwana we ow'obulenzi gwe yalina yekka n'amulekera sisita we amumukuumireko agende Saudi Arabia akole. Kadaama ono bwe yatuuka e Saudi Arabia okukola abaddeyo ebbanga, wabula ndowooza akaseera kaatuuka ne baba nga tebakyamuwuliza. Omwana ono gwe yalekera sisita we yamusaddaase. Kwegamba sisita yasaddaase omwana wa Kadaama. Yakutte omwana ne bamusalaasala, ne bamuggyako ebitundu by'ekyama, ne bamusalamu olulimi, ne bamuggyamu backbone eno ey'emabega, ne bakwata ebitundutundu bye ebyasigalidde ne babisula mu kiswa. Era poliisi we yabadde enoonyereza n'abantu okukola okunoonyereza, ebisigalira by'omwana ono babisanze mu kiswa. Amannya g'omwana ono ayitibwa Akisa mu lubega, y'omwana eyasaddaakiddwa. Maama we yagenda Saudi Arabia okukola, wabula eky'omukisa omubi era ekikwasa ennaku mu vidiyo eno nti amawulire g'okufa kw'omwana ono bwe gaatambudde, naddala ku intaneti bagezezzaako okuba nti ate banoonya maama w'omwana ono bamutegeeze nti omwana gwe walekera sisita wo e Busunju yamusaddaase. Ebyembi ate ne maama nga yafa dda, Nankwanga Amina Kadaama nga naye yafa dda, yafiira ku kyeye Saudi Arabia. Ono yafa mu mwezi gwali gwa kusatu, ennaku z'omwezi nga 14. Maama yafa dda, omwana bamusaddaase. Kadaama ono omulambo gwe naye kennyini gwakwamira e Saudi Arabia eyo. Abakampuni eyamutwala ne famire ye bali mugezaako okukola obutaweerwa balabe nti bakomyawo omulambo gwa Nankangwa Amina. Omwana we bamusaddaase, wabula maama ate yafadde emyezi 3 emabega. Kaakati ennaku ate weesingira ddala okukwatira taata w'omwana ono Akisa mu lubega gwe baasaddaase yafa aksidenti kubanga yali muvuzi wa booda. Yafa aksidenti kubanga yali muvuzi wa booda. Kwegamba famire yonna y'abantu 3 bonna bafu. Taata ye yasooka okufa oba maama n'afa, omwana afudde, bonna bafu. Kakati gwe wenna oli eyo, ekisookera ddala ng'oli Kadaama, weebaze Katonda okukukuuma okumalako ebbanga ly'omaze. Kabamu muli myaka 6, muli myaka 7, muli myaka 2, myaka 3, muli balamu bulungi, temulina wabaluma. Mwebaze Katonda olw'ekyo. Abasinga balwala baakamalayo omwaka gumu. Naye ekisingira ddala okuba ekikulu, muleka abaana e Uganda. Bw'oleka omwana e Uganda gw'omulekedde n'amulabirira bulungi nga bw'oyagala, muganda wange weebaze omuntu oyo. Tatuuka ku level ya Katonda naye aba Katonda.
tatuuka ku level ya Katonda naye aba Katonda kubanga asobola okuggyako omwana we obulamu. Asobola. Abantu batulugunya abaana baffe, batulugunya abaana bammwe. Okera ku makya n'ogenda okitegeera n'olekera omuntu omwana wo ng'okimanyi nti omwana wo mulese mu mikono mituufu. Kyokka n'ofuna amawulire ng'oli ku kyeyo nti omwana wo atulugunyizibwa oba olumu n'olaba bulabi butambi ku intaneti ng'omwana wo bamukozeeko ebikolobero ebisingira ddala okuba ebibi. Abaana babookyezza engalo, babakoze biki? Jjukira bw'oba ogenda ku kyeyo abaana tutera balekera abafamire baŋŋanda. Omulekera maamawo, jjajjaawo, ssengaawo oba sisitawo oba taatawe. Okitegeera? Abamu abasajja babalekera abaana ne babawasa abakazi abalala, abakazi ne babonyaabonya abaana abo. Okitegeera? So bw'olekera omuntu omwana wo ne waba bbaawo nga ye taata we n'amulabirira bulungi nnyo, mwebaze. Mwebaze muganda wange. Abasajja abamu basiru. Asobola okuleka omwana we n'abonaabona. Okitegeera? Asobola omuleka n'abonaabona naye nga musaayi gwe. Tulabye abaana bangi nga mama we yagenda ku kyeyo n'amulekera kitaawe. Omwana step mother, tata we n'awasa step mother n'abonyaabonya omwana, omwana n'atuuka ne yetta. Nina suwe gye nabakolera waneeno. Kadama yagenda ebweru. Bwe yagenda ebweru yalekera taata we muwala we. Taata we n'awasa omukazi omulala. Step mother yabonyaabonya omwana muwala oli. Omwana n'atuuka ekiseera n'agamba bannange enkooye. N'awandiika akapapula n'agamba nfudde. Ne step mother abadde ampisa bubi. Omwana n'agenda n'afuna omuguwa. Neyeteeka omuguwa mu bulago neyeetuga n'afa. Neyeetuga n'afa. Omulala era nabakolera story gye ziri ku YouTube mugende muzirabe. Kadama yalekera maama we muwala we aba muyita jjajja. Jjajja yabonyaabonya omuzzukulu n'amwokya engalo ne gaasi zino ne zaagala n'okutukako. Ezimu zaakutuka naye ng'oli jjajjaawe. Okitegeera? So omuntu nga akulerera omwana muganda wange bulungi mwebaze. Abamu kawalo story ya Kadama waneeno nalweyiso mwamulaba. Yagenda n'agenda e Saudi Arabia okukola n'asuula omwana we n'amusuulira sister we okumala emyaka 8 nga tabawuliza tayogera nabo. Omwana akuza ali mu myaka 10. Omwana bamulabiridde bulungi naye tasiima. So bantu bange tusiimenga abantu abatukolera ebirungi. Kitalo nnyo kitalo ddala ekya famire eno ey'abantu abasatu okuba nti bonna bafu, abazadde bafu, omwana mufu. Omwana yasaddaakiddwa twakubadde tiyafiiridde mu ntiisa naye nga tali kufa kulungi. Tusaba Mukama Katonda emyoyo gy'abagenzi agiramuze kisa, agiramuze kisa. N'omukyalo oyo sisita wa Nankwanga Amina eyakoze ekikolobero ekyo akangavule ng'obuyinza bwe bulagira. Akangavule ng'obuyinza bwe bulagira. Aleme genda nakyo. Akisa mu lubega yonna yonna gy'oli towummula. Towummula. Eyakusaddaase mutugumbule. Mutugumbule. Towummula mutugumbula. Abantu bano basaana nabo kutugumbula. Wottira omwana wa sisita wo oba omulanga ki? Busungu wabugyewo okutta omwana wa sisita wo. Wabugyewa. Omwana yakoze eki? Sisita wo yakola ki? Bantu mmwe temulira baggulu. Si omayiko Uganda YouTube channel okwoli mwe bali kuba nti ate mugoberera mbagala nnyo mwenna abandaba mukola kyama nnyo nnyini ddala. Video gimpereka like etambule tuko ku buli muntu n'abatannaba kuba nti ate subscribinga osobola kuba nti ate tosobola buli update gye nteeka yoba buli mawulire ge nkuteerayo. Mbagala nnyo bannange mubere bulungi mweraba.